ate njirina bangambi ndi wa SFC mbadde naawe emyaka gyonna naye sikulaba akona kyovolaba zinakakasiza nti ebintu byebogera ku bantu bannange bikyamu mala kunoonyereza olaba mwami kwezi senga mbadde sirudde naawe nga nkumanyi singa nakuzidde eggulu oli wayisooli nga ntandika kuvuvutta bigambo wano naye God is good mbadde naawe okumala ebbanga sajja wattu onoonya kamwanyi era alina kyalina alabika mukuumuufu kubanga wali kyasinga okuguno oliyagamika oyo bakubasenga amidi omupiira ndagula enkumbi n'amasefuli agenda agagabira abantu era omuntu gwe nafunako sente yafa ono wakebyesi yampa sente nange nenyongereza eza NSSF abalonzi ne bazikuliira abalonzi ne bakijja ne bazimalawo kakati oli agamba nti nno era gavumenti yemu sente then bulijjo information zibawaaba that's why ffe omuntu waba alina ensonga tumuleeta wano ku katebe n'aba ng'ayogera ffe tetulina gwe tuwagira tuli objective nti mwami kwezi alina ensonga etuula nkooke gundi olina ensonga tuula nkooke gwe jangu twogere ffe tetwogerera bantu era ndoza ffe tetulumbangako mukutu tetulumbangako muntu mikutu gino ebiri Megatron Media wamu nekwezi twekubera nti tubawo information sikuvuma sikola bukyayi eri bantu just to infotain nedda kintu gwe babbira ebyapa bya kintu ebyapa bya kintu yasooka wa kintu bagiyise tikitoko bogenda reportinga yagenda ndowooza wa Mutebi mukwezi emyaka gyakaddiye bamugobako ekiri TV nasalawo ayingire social media social media okuva ku TV musumba yasigala akabano musumba social media okuyingira social media wakoledde abasumba uva wono wodde wono ati banjagala nnyo social media teriiko ki teriiko myaka ekyokubiri wayogera oyina kaki mu Uganda ate bino betuga tebiriiko myaka kati olaba waliwo gaya agira commentary z'omupiira baliwo bonna kinywiwa bwene Farida so emikutu gyaffe gino Kwezi Media ne Megatron ffe tetulwana ntalo tetulumba muntu gwe bw'oba oyina olutalo lwo jangu otuulewa mwami Kwezi atuulewa akwoke nkwoke kigwaki kino kiri bwe kiti bigirwa basooka kumuvuga tebamwagala Farida oyo nawulirako ate kakati kino kyetugenda okubawa ate kati ffe kyetwakoze ogenda kunoonyereza eri ku ttaka nze ngenda gamba agga ngende mukomera nsooka endabe kyekiri n'ogenda n'okyalira Hajji n'ozuula amanya ga Zuulah Amatuffu ag'ekikristaayo mwabira mu bakristaayo kulikayo ddala abakazi nga bino byemuwoza saagala mukazi mukristaayo saa mukazi musiraamu gaga ng'abaayi agikuba wansi ate ekirungi bo tebalina we bakola bwanaayita mu bulumi mukomole ekimwawulako linnya nakwebika z'abaayi kaakati bwano Hajji yamukubiramu abaayi ate bali abala n'abakubira muki nga tayambadde sitira abadde oŋŋamba nti kaakati amala okufumbirwa eyo naye wano obufumbo obwasooka yabba ki kuba abamu ndowooza batandise n'omuwaayiriza omukazi essimu eva bweru tuwa information ono woyinajja ng'amumanyi okuva epaka ku zedi yagaye mugamba ono Sharoot ani abagamba mbu yezu naye bo babbazi mugamba ono endagamuntu za Sharoot endagamuntu bakyusa abawomeranye ne bakwata ebyapa ne babimuwa badde njagala mukwata naye ensonga zaja anti ku mmanda omukula kati yesterday nagezadde Ntege abakuumuukira tugenda ekimu bulungi otamaze okukola nga maze kati oli gwe batwalako ennyumba ye yagamba ne tuvuga zadde saa 9 tugenda ekigo naye munaani eri ekigo ye yasirika Hajji bamulabirira nga
ali Japan mama fika tyagendedde ku fulufere yasoose tuddayo kwa kumandi Hajjat kati tuviire ku ntono osimbula wano tugenda ne mupinto eseko express awo tugenda kutuuka batusanyukira nodi ne bamumanyi naye naye baleka bakumanyi nnyo nodina kwezaalibwa babuuza anzazi tugende. Welcome to the show. Basebo de banyabo abatambula ku mikutu gyaffe Kwezi Media Group wamu ne Megatron Media. Tugamba tino bera ngo subscribinga, likinga, watobere ngo sharinga kuramulire agesike mikutu gino ateje kubidde atejiwereza buli kim politics tubaayo, entertainment tubaayo n'abagala obuyambi tujja ne tubanga tubaleeta tubanga tunira mu nsonga zaabwe engeri gye zitambula. Muzere Megatron gemanya ndine mwami Kwezi kulwa Kwezi Media Group era nga tubasubiza ntinno twaleta mwami kazibwe ku byobulimi n'ebyokwekulakulanya ne bamulaba era abantu bangi nnyo bankubidde n'abeebweru we basinga omulaba simanyi lwaki be balina ssente zirina zisobola okukola bye olaba kyo gye mwakoze ku Kisagazi bajagadde nnyo oyina n'ekyo gye mwakola ano ku Mwanyi abantu beebweru bankubira nnyo mwami kazibwe atuyambe omwami alina ekazi 20 abadde ayagala amuyambe amuwe Kisagazi akisimbeko kiri Kigundi ali Northern Ireland abeebweru lwaki bamwitanidde nnyo ate kakati abeebweru balina ettaka lyabwe kuno terina kyerikola ate abasaatuzi baagala olisaatuukirako kakati wafuna nga mwami kazibwe n'asimbako emmwanyi kimukolera okusinga okubeera awo kati ate oyo mwami yaŋŋamye nti nno ye sizoni eno yasimbayo obumwanyi butono naye yabufunyemu $6,000,000 plus obumwanyi obutono obwo yabusimbye ku gundi yenkana ki bwe yasimbyeko busimbisimbi bwakwegayaaza yewunyiza okulaba nga ajjemu $6,000,000 naga nti kakati singa asimba eka za 2 ajja kuba amaze kyovola nti kakati ffe twagamba eno gino emikutu gyaffe si gya ntalo si gya kuyomba gya kuyigiriza ku entertaininga we edutain waliwo abantu abacomplaininga n'omulaba ng'ali mu komenti ayomba ayogera bino na bino okyaziza omugenyi n'ayomba it's okay funa obudde ojja otuula wano ne mwami Kwezi munyumye oba ochallenginge oli ayogedde ebigambo ffe weetuli tujja beera nga tukuwa time ate n'abatulumba ffe tetuli redde kubaddiza gwe lumba yogera ku mwami Kwezi byonna byoyagala yogera wa banna ate njirina bangambi ndi wa SFC mbadde naawe emyaka gyonna naye sikulabangako na pistol kyova olaba zinakakasiza nti ebintu byeboogera ku bantu bannange bikyamu mala kunoonyereza kati olaba mwami Kwezi senga mbadde sirudde naawe nga nkumanyi nandi singa nakozedde eggulire oli wayiso nga ntandika kuvuvutta bigambo wano ne God is good mbadde naawe okumala ebbanga musajja wattu onoonya kamwanyi era ayina kyalina bakimuteereka kubanga wanyi kyasinza okunyumira oli yagambye nti oyo gavumenti yamuwa ssente n'agula enkumbi n'amasefiri agenda agagabira abantu nze ku live ya Kasuku abantu nababuulira engeri gye nafunamu ssente ezo okitegedde era omuntu gwe nafunako ssente yafa omugenzi ono Kasasa owa KBS ye yampa ssente nange nenyongerezako eza NSSF abalonzi ne bazikulira abalonzi ne bazirya ne bazimalawo kakati oli agamba nti nno era gavumenti yemuwa ssente then bulijjo information zibawa abantu zibanfu that's why ffe omuntu waba ayina ensonga ye tumuleeta wano katebe n'abanga ayogera ffe tetulina gwe tuwagira ffe tetulina gwe tuwagira tuli objective nti mwami Kwezi ayina ensonga etuula nkooke gundi oyina ensonga tuula nkooke gwe jangu twogere ffe tetwogerera abantu era ndowooza ffe tetulumbangako mukutu gwonna ate tetulumbangako muntu yenna mikutu gino ebiri Megatron Media wamu ne Kwezi Media Group toyokubera nti tubawo information sikuvuma sikola bukyayi eri bantu just to infotain olwo yagambye kacanoke tukawanuleyo nenga nti kale owulira emboodooli ovumye emboodooli sometimes ovumamu nenga nti kale owulira emboodooli kyano yange agiwanulayo yagiwanika simanyi kumanya bagiyise tikitoko bogenda reportinga ati obuwongo Bukwezi emyaka gyakaddiye bamugobako ekigi-TV nasalawo ayingire social media bamanye eno ekitavu ekiriyo social media nze okuva ku TV ndoza musumba yasigala akaaba n'okaaba aliwa musumba wa HGTV navaayo mufi owulidde social media okugiyingira social media teriiko myalo neno yakoledde abasumba
bw'ova owona odde ono anti banjagala nnyo social media teriiko ki teriiko myaka ekyokubiri gwayogera oyina kaki mu Uganda ate bino byetukola tebiriiko myaka kati olaba bamuyita waliwo gaya agira commentary z'omupiira oba ali mu myaka 8 naye akyakola eyo nkulaakulana teriiko nti kakati social media ekoma ku myaka bwe giti gwoba toli mugunjufu nga ne information zaakugwako leka ffe abali informed tuweereze eggwanga lyaffe tuweereze abantu baffe so emikutu gyaffe gino Kwezi Media ne Megatron ffe tetulwana ntalo tetulumba muntu tetulina kizibu gwe bw'oba oyina olutalo lwo jangu otuule wano mwami Kwezi atuule wano gw'otuule wali akwokye nkwokye ebibuuzo lwaki kino kiri bwe kiti Bigirwa basooka kumuvuma tebamwagala omusango gwa Hajjat tetugukutte bulungi ne Zuulah ate kakati kino kye tugenda okubawa ate kati ffe kye twakoze nakulesa ogenda kunoonyereza eri ku ttaka nze ngenda gamba agga ngende mukomera nsooke ndabe ki ekiri ewaani n'ogenda n'okyalira Hajji n'ozuula amannya ga Zuulah Amatuffu ag'ekikristaayo mwakubira mu bakristaayo kwegamba era kulikayo abakazi nga bagezi kulikirayo ddala abakazi nga bagezi bino byemuwoza saagala mukazi mukristaayo saa mukazi musiraamu ngaga azenze ndi musiraamu ng'abaya agikuba wansi ye Zuulah ate ekirungi bo tebalina bwe bakomola mbwana ayita mu bulumi mbuba mukomole mbwafuuka omusiraamu ekimwawulako linnya nakw ebikazi abaya kakati bwano Hajji yamukubiramu abaya ate bali abalala n'abakubira muki nga tayambadde sitira bagiyita sitira bayina abaya sitira ne shaliya bingi naye nga Zuulah amagezi gaalina naye olugambo luli ebweru awo essimu eva bweru etuwa information yali mukwano gwa Zuulah ng'amumanyi okuva epaka ku zedi yagaye mugamba ono Sharoot ani yabagamba mbu ye Zuulah mugamba ono endaga muntu za Sharoot za Zuulah endaga muntu bakyusa oyina gweyagala okukwata ndaba badde njagala mukwata naye kamuleke ensonga za Hajjat anti ku mmanda omukulu ajja muki mukooti kati yesterday nageze ne Ntege Nordin tugenda ekigo era twavudde wano bulungi twamaze okukola show zaffe nga tumaze okuweereza abantu ne tuvuga zadde saa 9 tugenda ekigo naye munnaye treatment yali ekigo Hajji bamulabirira nga bebi Hajji mama Fina teyagendeddeko fulufege yasooseeyo ffe ne tuddayo kwa ku Monday agent bamuleeta kati tuviire ku ntono osimbula wano tugenda ne Nordin twese ku express awo ne tugenda tutuuka batusanyukira Nordin ne bamumanyi naye naye baleka bakumanyi nnyo Nordin akwezaalibwa babuuza anzazze kwezi tatera kulabika naye omusirikale jjukira nze ndaga muntu yange yagwa nintukole toyina ndaga muntu kale nawandiika akapapula nga sirina ndaga muntu nengenda wali ne batucekinga bulungi buli kimu naye ng'abasirikale bakakamu balungi nnyo obaye munda gye babakubira embooko ate bakuba mbooko buno obukomerakomera obw'omu byalo bakyaki be bakuba embooko bano ba RP abo naye abasirikale tebakulima nti waliwo omusirikale akuba omusibe bano nga babadde empisa nga ziri awo okugona ku gate ate abantu mubatutte bagonjola ate mutandika abasibe bannaabwe be babakuba emiggo kati waliwo omusirikale jjukira wano oba oyina bw'otuuka wano gye mubalabira mu katimba bwe bati mubalabira mu katimba nti waliwo VIP abalabira eri n'abalabira eno mu lukaye naye VIP balwawo nnyo omuntu anyumya ne munne eddakiika kumpi 5 naye kati wano mu lukale oyanguwa anti ono abakakyere abatalinawo kantu naye eri mu VIP bw'oba nakusiibula bakulekerayo akakadde jjukira bano abasirikale balina engeri gye batetenkanya n'omuwaayo omutwalo n'okulotya so ba VIP tebabakwatako kati so waliwo omusirikale yatuyisizza ddala bulungi manayimudde wano mwagala Hajji RP n'agenda n'amuyita mwagala ani kwegamba story egenda kuba mpanvu bambi Hajji tusimbula tugenda era byonna nabibalize wano oba na wano nkateekemu kale tusimbula twakwatidde ddala okuva etwasimbudde paka mukomere ekigo tutuuka tulwawuza omala ssaawa nga nnamba nga tonnatuukayo tugendera mu bibinja batwala abantu ebibinja 6 mulina musoka mupaka mupaakinze muyingidde no munda naye muyina emutuukira ngeri nga reception ne babatuuzaawo
eno bameka abaliyo mukaaga chuchu bano bavuddeyo kali mwe muddeyo yes muleme kola congestion webale tugenda ne batuyitira aji najja mu kipale kyekinu ekyayero mu uniform ky'ekyayero ekirimu ebikuubo bw'ebiti najja NRM yatukira ddala ku kitebe NRM era kati people power yingira mu nera tuchuza tugenda mu ready omukulembeze tasobola kukyuka n'agamba abantu bambale ku ready mukomera kyangu kikusoboka nalabye abambadde oba yabadde kala ki sekawuma eyakacungwa eyo sekawumalo ye byamusobako dda nja kubuulirawo mu maaso talina nakiddako yagambye ate famire yensiba famire we okusiba kakati ate ffe tugenda kukuyamba ki famire bwebanga yembonereza sekawumalo kati nga batuyitira aji kuno tetwagenze na bintu tetwamutwalidde byakulya naye akasente twakalese mwagenze nese yangambye byokulya olumu tetubifuna si byokulya olumu bigira bwe biti oba basibe babirya abasirikale nabo bali tekisoboka wali kye nalabye bambika nkubu nze nalabye ebyokulya byonna bigenda bwe biti naye bya aji oba walumba n'abasibe bimujjako engeri gyali omukkakkamu n'abakulu ekigaati n'akisoola embeera bambi nalaba ekiri wali nze nabeerayoko nalabye bano ababeera wabweru nga bacyakala bakuba omuziki baddeeno baddere batadde byediseti ku matu kati abo be basiba emyaka 3 yakamalayo 2 yamanyiira ate banaatera okuvaayo banga nti ate waliwo abatagala nakuvaayo balina gwe basiba balina gwe basiba ebbanga ne liggwayo batuuka omulaga nze ngende wakati takyalina gyalaga kati wano woba oyingira ekigo waliwo sayidi y'abakazi bayimba ennyimba waliwo ente bakama ente bali tebaagala kuvaayo abakyala abo nabalabye anti kakati omusajja bakusibye emyaka 4 tolina kiwaleka bweru ojja otandikire wa famire yo yakwetamu atamwadda waleko ssa abantu b'abooluganda kati otandikirawo kyovula babeerayo eyo abakazi nga beeyagala nnyo balina obubina ebbeere tutu nze nabalabanga nga tuli mu maction bbe ng'obalaba ati twagendanga okuyimba kati bini bya church nali mu church base kakati nga tugenda nga ne baleeta n'abakyala okuva eri mu maction babaleetera abasibe anti nabo bagenda kuyimba abakyala kati mwabeeranga babaleeta abakyala namwe abasibe abasajja ne babateekera kakati naye nga abaana ab'obuwala banyirira abaana ab'obuwala bazza emisango abo banyirira bazibu banyirira okufa obufi naye bazza emisango be basinga okuzza emisango naye bambi bateeka abasibe ku kaseera akazibu ne beewandikira olaba beewandikira obupapula wali lwaki tebabagatta ne bakyetuusaako kisoboka abafunayo olunaku okusiba omanyi kye baba kusibye bakusiba mukazi n'omukazi bamusiba musajja nali manyi nti oba bafuna tayimu musajja ne babagattagattamu ne mukyetuusaako tekiyinzika abantu bayinza n'okufa endya mbi akati ogende ku mukazi weegatte oyinza okuyitirayo naye abasirikale beeri abalonda yeebale kulonda obubiina bunene bwe buti banyirira bwe buti ababi tebabateeka ku prisoni babateekayo wamulabyeyoko nze nkubuulira sina gwe nalabyeyo nze kankubuulire bakazi abali mu prison ekigo obubiina bukoma eri banyirira bwe bati balya bulungi omusirikale atakolera kigo osubwa bwonna buli prison nnungi kasitebeeramu abasibe naye bakazi byeri binyirira lwaki twafunyeyo kimu ate nze nawasa era okuwasa tekigamba nodino oba yagenda okufunayo nalabye gwanyumyanyumya naye tamuta anyumya kino anyumya yenkola ye buli wagenda afuna buli wagenda wamulabako anyumya n'abantu anyumya badde bayo najjo kakati Haji bamuyita Haji ajja kadirisa Haji atunula bwaki yenna nga byamuggwako Haji byamusobera ng'emazima Haji byamusobera byamuggwako Sharoot kye yamutuusaako tali kiddira genda mu maaso kakati Haji atuuka tumugamba naye gwe muli kati tubuulira amazima olwo tumutadde kanayo kyani naye yogera amazima kyali kitya tuyinza okubeera ne tuwolereza kumbe gwe tuwolereza yalya tubuulire tuli aba tubuulire tulwana olutalo nga tumbaye ffe tujja lulwana obanga looya kituufu wakwata mbuulira amazima nwane kyemmanyi mbuulira wakwata olwa nti looya akubuulira akubuuza alabe wawaatandikira nze nabadde nga looya wali naye bagambye nti waliwo balooya bagenda ekigaawo luwa lunaku oba lwakuna we batalambula abasibe ne babba abasibe awo
ne babba bubuloya buno bangambye babba Gumalo yangambye mbu bamubba miliyoni 4 mwezi Katonda wange Sheka Umaru yes mbu yali yakatuukayo waliwo bano baloya bano kangu kuwoleze toyina abantu bonse kambeerewo nesi teba baloya baba ki baba bafere ulwaki babakkiriza oyingira ekigo anti kati bagendayo nga tebamanyika ngaomuntu yenda bwogenda teweteka kontiriro bagenda ne kaadi z'abaloya nti baloya babakkiriza okubeera ki okuyingira wali bwe batuuka ku madirisa oba bakolagana n'abandi mu kkomera wali anti kakati ne babayitira abasibe wabeerayo baloya ab'ebitongole nga bawoleza abantu ku bwereere nga tebabajjaako ssente nze nange loya eyajja eruzira yakuwoleza bwereere omusango gwe bali bakusibidde gwaki nze bansibira embezoment gye banteekako wabba ki ate nina kyenabba nandivuddeyo nenfuna ssente embezoment omanyi kyekitegeeza kwe kufuna ssente mumankwetu zinakolanga mu banka yanvunaana embezoment naye embezoment ogivunaana nti omuntu ali mu department eya loan ogenda n'ozijjayo n'ozirya mwemanyi mwe abasolooza gwe bwobanga z'okusaba looni looni bagiteeka ku akawunti yo tebagiteeka ku yange bangamba mwayinanga enkola mu abasolooza ssente mu loan office ogenda bukyova omusajja omuga asasula ssente kwawe paaya 5 neme kutwala ongeremu kabanga kakati ate yo teba embezoment ebaki corruption embezoment kwe kufuna ssente mu lukujjukujju mu banka eyo gyenali nkolera kati banka bagibuuza leeta kwezi engeri gye yafunamu ssente mu mankwetu siginatore ku akawunti za banka sinze ssente nziteeka ku akawunti z'aba loan officer naye waliwo ekivuka kye natwalayo bwe kyalaba nguze emmotoka ega nti kweza alabika alina engeri gyafunamu ssente alina engeri gyasomolamu ssente za banka ne manager naye n'akwata omuliro yali mutoolo kumbe baleetera banka obuzibu ate omusango tetwagusinga sikwe natandikira n'obakuba naguno gwakanyirira ekyenyi nkulaba ate akaviri wasaze kakibbebi naye nga eyo yali entandikwa kukusiba kukuwaayiriza era nze kyovola nti no nze ne bwonteeka mu kiseera ekizibu buli wamu ndabawo omukisa amagezi olina mangi si mangi naye mukama aba akuwanzeeko eddusu kati Hajji oyo tumulanga agenze ekigo bw'aba n'omukisa ayinza okuvayo ate n'obuwanguzi ate n'afuna ssente maama Fina kyeyayogedde mbu Hajji omukisa gwalina tewali aguyina mu ggwanga lino kuba Hajji nina statement gye namugambye Hajji tugenda kulwana anti bannamawulire omusikamu Hajji tugenda kulwana abantu bangi bali ono babasibidde obwereere concerned journalist nanga ng'ogamba bangi abantu bali eno bawera n'olukaaga babasibidde mu mbeera eyo nze Hajjat n'atulika n'akaaba amafuta amaziga nagalabe gayita mu kirevu kyenvi ekirevu kyenvi nekitonya yamaze eddakiika emu ng'ali mu kaaba jangu jala ne mutunulira bwenti ne ngamba Hajji ekirevu ekirimu envu okimanyi okiyisa mu amaziga kirimu nvi nibo kibangu ekyo ky'omwamba kyamwamba kyekiba kitya bwe kiti ekyagagala nenjagala okuze ku kirevu samera kirevu ne wayina buno nayina buno obuswiriri nayina buno obuswiriri nakyali muvubuka buno bwabeeranga wano just naye eno samera birevu seriously samera birevu ng'obirabako olabawo wonna kwatako munnange tewali samera kirevu zinange newunya ate ne buno bwajja bwa muswaba bwaliko butono nakola weesimbirawo bwaliko mutono nga njagala nnyo mbukuze naye nga bulinga walinga jeno nakulabyeko omusajja olinga akutaddeko ng'olinga jeno fujita nga bonna bulijirwe biti nga bulinga obwazirwanako ndowooza abantu kyebabampita wa SFC kati olaba ekifaananyi kye bakutaddeko wali ofaananira ddala bajeno naye singa okulumba omuntu ogamba nti walya nga tolyanga ku ssente kati obusungu bw'ofuna nedda kanzinonje gye ziri nzirye ekiba kibe bani abazirya batubalire tuzirire ddala nakyo kiveewo nze bannanga abali eyo abali mu buyinza mu gavumenti mutuwe ssente tuli baazi tuliisaliisa dda muzituwe tulye kubanga abantu balowooza tuzirina naye nze nimbanga nalya ssente mu gavumenti nimbanga nkyaliwa oyinza okudda mu bino senga oli eyo wali madde mwanyi zo kufaamu ndaba nte zange ndi mu mwanyi zange musimbaalo basita kati gwe mukaako okyamulaba mukaako yafuna ali mu kuzimba bizimbe ali mukulabirira nte natya mukaako wamuleetanga wano nga tugamba alwana nnyo bwakuba Bobi Wine left right kumba alina beenoonyeza yamala obifuna n'atuula naye afuna ssente ze we namulaba nti afunye ssente twatumyanga emmere wano nga mutuuka ogisasula ng'agira bw'ati naye kasa yatandika kangisasule naye yazigjeewo n'abalekerayo ekyetaano mugule eddata sinamutyanga
n'akyusa ng'engatto wansi ayambala canvas. Nze kasana mulaba atandise okwambala obw'abavubuka bumujiga amabeere wano alinga ayambadde akaleega ne ŋŋamba neŋŋante nayo ono lakini okange essuuti gy'ayambadde yakakadde osikamu munywanyi nga muka nnyo suuti neyakakadde naye ntya mukaaku tatudde. Kyenjagadde okubula nti nno n'awali ekizibu Mukama ateekawo omukisa. Nze sandingidde media naye gundi ayinza obutafuna mukisa mu kizibu kyalimu singa saagenda Luzira sandingidde na media. Umaru ayinza obutafuna mukisa. Yoyo Umaru anti wabeerawo abalina omukisa naye baba nga babasiba olwa Katonda obabonereza. Bamubonereza. Katonda ali mu mbobonereza. Naye tugenda waawo kati Aji ng'akaaba bambi Aje ekirevu nga kiyitamu yakaabye okumala eddaaki omanyize saa nnyo bantu bakaaba bampulira bubi nnyo era naako kokoze kampulizza bubi ak'okunyibaza feesi era tonyenyibaza feesi nga tukola. Smile, why not? Kaakati omukazi ajja n'akaaba geriri eddene naye naawe toyina ttono eryange eddene lya ndege. Kaakati omusajja akaaba bambi aŋŋamba Zuulah. Kaakati bali bwe yabba abalala bayita Sharoot anti ye Sharoot. Kaakati ayina endaka muntu eriko Sharoot. Oli mukwano gwange tukoze naawe okumala ebbanga maze obulamu bukyuse ngenze Canada oshegedde nze ndi eyo bitambula mumanyi ndudde omulaba ndudde naye nga mumanyi Kwezi Robinson ngenda okuddamu okulawo iseewo emyaka 5 nga gwe ate gwe Muhammad oba gwe Ganja Fadi omuntu yatuuka ddi okweyita Fadi ngono ye Sharoot nga n'abasajja be wayagalanga embaga ze bakubanga zaali zaki za Sharoot. Kaakati ate tugenda okulaba mu mawulire ono gundi Sharoot yafuuka ddi Zuulah nti yasiraamu mu kunywa embidde agambibwako musobola simbuka naye mu kunywa omwenge afuula mufuula anywa bebano tegunkwata nze newunywa mmeka tegunkwata anywa mugundi mugagga agenda okusinziira ku information gwe baatuwadde Zuulah ye Sharoot tabangako Zuulah ono mulagirire wano bino ebintu akyusa bikyusi omusajja akaaba amaziga kadirisa mulagirire wano olwo tumutadde ku nninga tumugamba naye wakwata oba tewakwata naŋŋamba omukazi oyo mubi nnyo nga nayagala abaana be bambi nga nayagala abaana nga najjanjaba abaana nakati saawa eno abaana nze abajjanjaba era akyajjanjaba ne Hajja alimba nze ate ankwasamu obusungu nga tebaba musiba musibe nga lwaki akyabajjanjaba nga omukazi amutadde ku kiseera ekizibu nze Kwezi nenziramu nenkujjanjaba busungu bwoyina bungi kutotta omuntu nzindekawo n'amaka n'ennyumba nzireka kikyotamanyi nkumanyi nze ennyumba njireka kyenayagadde ebibeera mu mannya gange ebibeera mu mannya go abaana bali binunula. Omusajja yakaabye amaziga nendabira ddala nti Zuulah ono senga kibadde kisoboka alina okukolebwayo ekintu Zuulah kino kye bamukoze tekimala ekyokubeera nti buli we bamusanga bamukuba olubwe bamukola ki kati anti oyo omufere naawe yamanyiira kino kyatuuseko tebaswala abo tebaswala Zuulah taswala ku basajja babidde mu Sharoot babidde muki mu Zuulah Zuulah yabbako negundi Amida onosenga Amida mbw alina bwe yamuferaawo omukazi yatuwadde information awo senga Amida kati bamubba lwaki mbw alina engeri byeyakolaawo zitagenda gendamu nnyo naye Zuulah si mukazi mwangu. Kaakati Hajja akaaba ekirevu kiyitamu entuuyo ekirevu kyenvi kiyitamu amaziga nagira mutabani wegenderezenga nnyo ate wulirizanga nnyo abantu bwe bagamba ebigambo tobibuusa maaso baŋŋamba Zuulah muyaaye Zuulah mubbi n'emikolo we yali agenda bakiyita batya okwanjula yamugamba Aji tebwetawaanya tongulira bintu bino byemutwala bino byemutwala mu bakazi aze mpa miliyoni 2 negulira ebintu byenjagala kati gwakyongulira sigenda kukkiriza kunkwata miliyoni aga nga bwe bakola Lwasa ono omuwala bwe yamukolanga nti agwe mpereze miliyoni 2 Lwasa ali mu katemba bamukuba ekya Lwasa katemba ali anonya mawulire waliwo bali bagenda ne gundi ne bakidaawo
omuwala lyagamba nti gwegendayo kale oba wammwe yali amuwadde miliyoni aga 2 oba Zuulah yakakupa kulwa anti bonna enkuba yeemu aba bakazi abafere enkuba eba yeemu kati singa mukyala waffe yakugamba nti mpa buwi ssente gwali ozimuwa kaka tukira nti gwali ku kituufu nentandika nti newe yandisabyeyo 10 mbuba negulira amajaani mugasange eno manya agatunda sizimuwa Zuulah ojja kuuma ssente nze ndi muzibu nnyo kwa simbi mba n'akakadde wano ne tukaaba ffenna era kumanyi munange nga tukaaba ffenna wano wanjigiriza kaakati nkoppa ggwe nze Kasuku Kasa yagamba wamuyigiriza okkuba oluseke kati byonna byokola nkutte bwengi oluseke kati naluvaako kati ate nze goba kuba oluseke tosobola luvaako nze olina kodi z'okola neŋŋamba naye waliwo akusinga amagezi mu kintu kya ssente taliiyo bangi kati Zuulah omwepankako Zuulah mubbi Zuulah ye mubbi ge mazima okusinziira ku byenda bye tosobola kuŋŋamba nti ngenda kwanjula bw'ate mpa ssente negulira ebintu nze byenjagala byagala ogenda gula pungi kyatandika ddi akwaba abasajja abeegula naye ate Aji kamusalemu gundi Aji baamunnyonnyola omukazi oyo yonna gy'avudde byazaakola nga ye Aji ali ku kimu omukazi mwagala omanyi mwayogerera omwo nga alembeggereza n'abantu abalembegereza balina ebizibu oba balina kizibu ku mutwe bagambye omukazi mubbi gw'omuli kolemeddeko wayi lweki tumuta gwegayise maliziga zabadde ntuuyo naye nga alapi mukambwe bitya balina we batuuka muba mukyayogera nabo saka mutekeere mu kasenge ne babaggalirayo kumala eddakiika nga 2 olwo ne mukomawo ate bano bagamba musitame wansi Sekawumalu bambi nasa naji n'ekirevu kye Sekawumalu ate yabadde anoonya eki Sekawumalu twamuyise bambi tumuweeyo akantu naye akantu okaleka wa musirikale tumuwayo akantu n'atugamba n'agulako akacapati n'ekindaazi omusajja yeetuulirangako awakayina kalina mwasula ate ekyaliiye mukyala yeebakamu yeegiriisa ng'ekigotta entula kakati musajja wattunga tumulese eri tujja mulaba edda twajjiridde ono naye ng'ensalwa gy'aliko bambi musajja wattu ate omala gabeera wano temwamujjukizaamu engeri gyakolimiramu Seggirinya saabimujjukiza nnyo kuba nalabye ekikolime kye tekikola yakolima naye n'akolima bubi tebikola naye yalemera ku musajja afe bangambye abulayo ennaku 3 naye ne Seggirinya ennaku zino ng'ali bubi katusabe ajja tereera mukama amusaasira akomewo naye ave mu byobufuzi lwaki alivaamu walabye vidiyo gyasembyeyo kola nagirabye Seggirinya ave mu byobufuzi omwana no yamutaddeko breaking news neŋŋamba afudde n'ateekako ekitalo neŋŋamba Seggirinya wange tabanga ngenzi n'opapa okayingiramu nabadde mpapye awo mangu nnyo ninkoonamu nabye tugenda luddawa bannange buli mukoona ku linnya lyange wabadde ogenda abamu beesunga content bambi maama w'omugenzi agize muganda w'omugenzi mukazi wayogedde ebigambo Seggirinya yasembye okwogera yasembyeyo amaka ge ageegundi naye banga mwagala content kutambala emirundi bannange abantu bakabyangako limu Kasuku ng'agamba Tereza wali anti alina omwana akwata shoti n'avaayo shoti tejja kuvaayo bulungi ng'addamu akaaba bannange Tamala atufuddeko nnyo gwe mwana gwe nagambye tatereza kamera kwezi Tamala yatufuddeko nnyo bw'atuna mu comment we n'alaba nti musiimule ku kamera ekifaananyi tekivaayo yasiimuula tekivaayo naye nga mwagadde content Mukasa n'aŋŋamba gwe kye wakola Mukasa ki Jenkins leka naawe nze nalina kamera wayina gwe wagambanga musiraamu Tamala emirundi ekitanda gy'abadde asula ne muteekayo kamera bweyagenda ne mukyalo n'oleeta mama wa Tamale naye mama wa Tamale namuleeta Tamala akyali mulamu n'okomyawo ne Tamala emirundi ng'asiimuula ebijja gwe wateekayo emyaka 2 emabega anti olumbajjuki memories yali content naye datu yali content Tamala emirundi mbalaga engeri yasimulamu amalala ga kitaawe kubanga yasimulaga nti ono Yowaana mirundi taata Yowaana mirundi wummula bulungi ng'asiimula nakola bubi bantu basiima wadde mukolera mu bubi obubaddewo wabeerawo ennaku nze nina Tamale yali yakafa nina omusajja tukola naye wano yazuuka saa 8 ogw'ekiro n'agamba omukazi teekako kamera omukazi akwata ebifaananyi bigira bwe biti bizunga abike Tamale afune views kati Aji
ayagala nyo ebibamba ayagala ebibamba yayagala bafudde yayagala bafudde ekiteezi yasulayo wiiki namba yawera yawera ng'abeera kiteezi ate tamala afudde bwajje watamali bwadde ekiteezi bwanya olwennyo olw'abantu abafudde ekiteezi yakabyangako limu bannange tulabye abantu bafa ekiteezibamuyita kyekigudde waliwo gwe baleeta tamala afudde ate n'agende watamale ab'ekiteezi abamusajja mukozi si mukozi naye ayagala nnyo okubika ayagala nnyo okubika kati akola atya tababika ate nze ekyanyiza abayoutuba weefuula aweereza abantu boogera boti olaba views ono takoze mu views omwo temulibasipaaka bwe bannoonya anaye naye wazigaba tuulako wano banetuulako wano n'onyumya bino nabiri nenyumya biri muyanga lutaya n'akaaba amaziga naye yafunamu ennaku zino nenga nti aveeri ekiteezi adde watamala emirundi haji Haji olwa nti batutwala muba mukyayogera naye ne babatwala nebwa dakiika ne mugenda ate nammwe ne babasibira awantu temwatidde bakanyinyonnyodde mbu omala eddakiika ennyingi n'omusibe muyinza omuteeseza engeri y'okutolokamu ndabye ebitooke wali osalaba oti tebakukkiriza kumala nnyo bbanga basooka ne bakuwithdrawing ne bakuteekamu okutya awo noddayo nemuddayo kati Haji omaka kyenasinza okuyiga mu bigambo bya Haji wulirizanga nnyo ebigambo by'abantu baŋŋamba saawulira ne banyinyonnyola embeera z'omukazi oyo nga siwulira nga nze ndi ku kimu kantwala ekintu kyange kaakati luswene yagikuba nemuleetera ebizibu naye nga all in all okusinziira ku mbeera Haji gy'alimu kiragira ddala nti Haji ali innocent naye ayimba ey'abakatoliki essaala aboneredde ddala Haji ku maziga ge yakaabye yaboneredde taliddamu kweripa ku Zuulah ate kuno kubere kulabula ndowooza Haji y'anaabagamba omuntu yenna ayegomba Zuulah bye bijala byayambala mugende empola n'obulamu ajja bubba obwamu n'obulamu ajja baŋŋambye mbuno ayagala Haji afiire mu kkomera ani yagamba bwenagawulidde ate amawulire gatambula era kyayagala omuntu wakusibisizza bw'atyo nga toyina musango aba ayagala ki kakati omwana ono Nisha yajja ku kooti oba tajja Nisha tajja ku kooti zonna zetubaddemu Nisha tajja naye baŋŋambye mbu Nisha alabika ali ne maama mbu neffe tugamba kati Nisha omanyi Nisha yasooka naawe obujulizi obwasooka nga bamutunuzaamu kamera maama jjukira yaleeta ebintu bino amutunuzaamu amugaye nakwata nakujamu empala nagisikamu nakola atya nakuleeguula nakola atya natunulayo bw'ati byonna nga kavidiyo akasooka nga maama yakola ki kakati ate Nisha okuddamu okumufuna ngaga aze ate bankaka bukasobegera ebigambo ebyo azeatamukwatangako twegamba tuli awo Haji emisango gye bamuteekako egy'okunywa enjaga bagenda omukebera ng'enjaga teriimu era kooti ojjukira eyasembayo abali ku Megachoni wano baganda ba Haji bakaabanga bagamba kale ne bamuwayirizaamu anywa enjaga mbwakozesa ice mbwakozesa ki naye ebigundi egenza okujja ng'emisango gye bamutaddeko gya kukwata mbu yakozesa omwana emirundi egiwera multiple ng'omwana tayogera omwana ekitegeeza yanyumirwa kati ate yanyumirwa ate bamukwatako ate bobujulizi bwe baleese okuva DPP bwe yaleeta bwe bamuwa bulaga nti omwana yakozesebwa ne Haji yagamba si yakozesa omwana yali yatandika ddi okulya ebintu nga maama we bwe yabitandika nga muto bagamba yabitandikira ku myaka 17 ani yagamba bw'ogenda mu kooti osobola obyogera nze nina akatambi ng'abagamba batya muganda wa Haji ayogera muganda Haji tebwali busungu obwo tebwali busungu mbuno omukazi yagira baali naye baaliko naye naye baganda ba Haji nabo baswansuka mbu ku kyalo bamanyi gye baamujja mbu ku kyalo gye yakulira oyo Sharoot yatandika muto bwera teyasoma kugenda wala Sharoot gwe toli ku Zuulah oli ku Sharoot Sharoot anti lyerinnya eriri origino Zuulah lyakukola ssente gonna gakola ssente bwakugwamu ng'oli musiraamu ng'aba yajambala bwagwako mu katuliki ng'agijjamu olamuwola ataddeko birawuli yayambadde empale figa amabina gagize kwegali Hajjat omuyita wa bulijjo nti Hajjat agenda akyabba abasajja bamulabye nnyo Hajjat mulungi Hajjat anyina mutima gwe gwekko kyenjagala okukubuulira ne bw'oba mulungi luwonda abasajja ne bakuziga kiba kiwedde kale mbagambye Hajjat tasobola afuna musajja mulala
Hajjat tusibewo kakati nokulayirira mujja tuuka nga Hajjat afunyeyo kiminisita kyeyawo nga nakyagenze kiba ate minisita tebirina ssente tebirina byavu baavu bazibu totawaana minisita bazadde mu baana bafa bamawulire babeerawo ku paliamenti abaana bakaaba sente ze baba bazisaawo balina ebizibu kati tulaba sente zonna zonna zibabba baddayo mu kalulu ne baziwa abalonzi babeera baminisita nze mbalaba nze waliwo ne minisita eyaŋŋamba mwami Kwezi omwezi bwe gunaggwako ŋŋenda kuweerezaayo akantu nkolera kino ne kino nawandika n'ennamba yange naguno gwaka tuli myaka ebiri baŋŋamba ekiri ku paliamenti awo esimu tekuli muliro nja kuterako nga nfunye tewabaddewo omubaka wa paliamenti yatusuubiza tiketi z'ennamboole naye omusajja najjako essimu naye omubaka oyo nabiri bituufu biri bituufu wala bwe yajjeko essimu bituufu omusajja wamukubidde essimu naga maama mbadde neerabidde kankuteereko kati essimu n'agijjako kati biibu baavu bwoya naye kakati oyo Hajjat Zuulah okujjako ng'agenze mu ggwanga eddala naye kambuuze bano abaleeta obujulizi nga batukubira amasimba to information tebasobola buwaayo eri ate mu bwegenderezi ati nange abamu bajja kubawa information enfu kyova olaba tubalikodinga nze teri muntu ankubira ssimu oba gwe nkubira ssimu ku nsonga ezo nesitamu recordinga era vigundi gyeri ng'omukazi ayogera yeegaane bulungi nti Sharoot simumanyi nze ndiwo okubeera nti mpunyisaki information okunoonyereza kuno atandikira awo oshegedde yensonga lwaki nti essimu oyo yagikubye yabadde recorded era mweri wano nina video gye nataddewo yabadde recorded ng'ayogera gundi oyo Sharoot ereka naawe tunywa ffenna banywa bonna nga yanyumya omukazi banywa bonna omubisi Sharoot ndi mubbi Zuulah si mubbi ate Sharoot yayitawo Zuulah si mubbi naye era Zuulah kyatuusiza ku Haji naye akyema kakati ate Sharoot bye yatuusa ku bali abalala kati we yatuukira mu Zuulah ndowooza ng'aweddeko aba musajja mukulu aba takyalina bulungi maanyi sindikanjake ayina teeka kantu guba tegukyakola guba gubuza tulo omulondo ne mwanyi tebikola bibuza tulo buli wooteebaka n'olowooza nogenda ku munsonga tebikola bibuza tulo kugamba mu kifo ky'okubira kabwotenga buli otunulira bebi noga naye kati munno oba mutawanyiza ki yayina otulo ate era weekakantisiza ebirondo byo n'ebimwanyi byo oba oyina mutanda gwe musajja ewaka kati aji munnaaye yatusibiridde entanda n'atugamba mwegendereza abakazi era we bagambanga ekintu ku muntu kitwale nga kyamakulu eriiso ly'omukulu awaddugala weegwala kati Haji akuze kati ku Mande bamuleeta mu kkooti kati oba bafuna bail zenteekateeka eziriwo naye ng'omukazi yagamba okufuna obutanyagwa nekyalina okufuna obwenkanya Haji tebajja mumuwa bail ku Mande naye omulamuzi agenda kuwa nsala ye oba afuna beyiro oba tafuna beyiro kati waawe ensala ekola olunaku ne bagamba mbu afuna beyiro kakati bw'anaawa ensala ye bajja kuteekayo empapula akomezebwewo mu kkooti alyoka afune beyiro ekyo okumuleeta mu kkooti oba bagenda kukola kuwa nsala oba banaamuwa oba tebamuwa kati ensala kola we bamuwa beyiro avaayo anti ensala atajja kuvaayo bajja kubawa conditions na buli kimu mugende muleete ba sureties okusinza ku conditions ze banaaba bawadde it takes a process si kumala nti tumwadde beyiro n'avaamu n'agenda tekisoboka kubanga bayinza ogaa nti muleete ekyapa abamweyimiridde buli omu aleeta ekyapa pasipoti zammwe ne bino mubimanya ku olwo lwe bawadde ensala si kumala gapakungana tebiriiyo era ku Mande tagenda kuvaayo naye embeera eno eyigiriza abasajja abakazi si bange naddala mu abakyalimu amaaso abalina ku ssente mwegendereze si buli akusekera nti akwagala waliwo enseka nga ya ssente newabeerawo enseka eya laavu ebeera nungi mbadde olwalireko waka nga nkutte essimu yange mbadde nina ka message ketunulidde nga mmwenya mutabani wange Dagala Disani taata mulabe bannange awulira ayagala kuseka naye nga ndi mu kumwenya naye nga gamba nti taata owulira oyagala kuseka kakati
omuntu amwenya aba ne love eri genuine akwekwemuka aba akwekwemuka lwa sente abalina byabala abalina kyakubala n'abasajja abakazi banyigiriza nnyo abasajja ate wano mu mbeera y'okwanjula nze nina era eyanyumiriza ekyo ekya Zuulah na seeka gwe twabadde ne gwe twagenze naye nga ate Zuulah yabikola yekka nze nange bakinkola bwaweereza ssente tugule ebintu oleme kwetawanya nakujja namotoka ya bintu onaabisanga wano ssebo mbwente nagisanga eri wakiri mpangise emmotoka etwala ente nedda sente ezo tunazikolamu ebirala ziriwa tupangise emmotoka ereeta ebintu agwe tuwe ssente gwe ye obadde ffe tumanyi bitwagala nze ente yange njagala nzije ng'eri ku mmotoka abantu bagirabe n'olw'ensonga eyo eyeeyo mugigule mugisalire mu mukolo ene yange enzija nayo mwami kwezi teweetawaanya nja kwetawaanya era yange yagendera ku mmotoka ofa ki nagijja Kampala nenjitwala eyo ewaffe Rubajje Mityana ng'eri ku mmotoka maama ayina ente wano tezinisobolayo tebaziseera katugigule wano ku muzeyize eyo mugitusalire tunagirya lwaki okaluba tonjagala nkwagala ate balina koodi ezo tonjagala nkwagala naye Zuulah nga mugezi nnyo kakati Haji babakomezaawo babajjeyo mu kanankani mu kadduuka eri gye mwabadde Haji tumubuuza ababuulirira atubuulira olwatandise okufuna sensi ebuulirira naye Haji twayogedde naye okumala eddakiika 3 naye ng'awoona buunya alina ebigambo bitono ng'empuuna malungu naye ebigambo bye yavuddemu ebyo naye nkakasa byavudde ku mutima kuba yasoze nakaaba nemuviira saa kunkaabirira naawe olimba wandibaddewo omusajja nakkaabirira n'omubudaabuda mpulira obulumi nga bwenkwata ku Zuulah mugabo waki otuusa omusajja ayambadde ogunu olwo Mama Fiina mutereddeko layivu Mama Fiina twabadde twakavaayo ewe ng'amaze okugumya Haji ng'agambye nti agenda kusaabulula eddogo lyonna eri Hajjat Zuulah Mama Fiina yabadde mukambwe ye ati ali timu Haji we yatuukira ogamba nti ajja mufumbirwa ekyo yakisazizaawo nti ate gwalina amulekeraani yakisazizaamu agaba mazeemu saagala ate mukikube kubanga yagamba nti nno Haji oluvu eri tugenda mu mikolo mwonoonya obufumbo bwa Mama Fiina Mama Fiina mufumbo ayina omusajja we ani yawasa ku bombi ayina omusajja we omusajja yawasa omukazi omuganda omusajja yamuwasa era yagambye temumusibaako nnyo Haji ye aliwo ku lwa Haji funa bwenkanya kiri akisazizaamu kwali kubugujja kw'abamawulire nabaga mugende naago mpozi kyenawuliddeko Haji talina gundi Mama Fiina talina kyenenya ekyokulimba Haji nafunwa n'essuubi Haji yamwagala lwaki Haji alina ennaku ye Haji amwagala Haji alina bakazi be asobola n'okudda kuba edda alina omukazi we ali awo alinga oba ali awo tategeerekeka alinga bano abatera tuleetera emmere wa kakati atawo appetite akyagirina anti era oliyitise appetite okusiza Mama Fiina yayogedde naga yamuzaala mudda n'amuta bano be wafuna ng'oli mwavu for example bange nedda abange newakuba nenafuna baavu naye baalimu omulamu oleka naawe kundeetera bizibu kazi banzalira abaana abagezi ngoyo baana bange bawulira wano nga njerega banyaabwe kyonga kikulumye nnyo kinnumye nnyo mbadde ngamba gundi ngamba Mama Fiina engeri gye yavumyemu oli omukazi kati naawe n'ogamba nti nno be nafuna Haji be yafuna si gwe nsobola okuyisaamu amaaso nedda kulabe weewuzaako abaana banimpereza kamwanyi bajja kuweereza banyiiga bagamba nti taata nayisa mu maama n'avuluza avuga maama kyange nakyagala nga kyonna kibigula bubiguzi ekyo kye ndasuukiraku kyali kyaddala ekizaala abo abaana nga kyonna kizungu ono gwe ngenda okutwala gwe bayomberako nga mwogeddeko naye balekeraawo akajanja bamanyi gye tuvudde tebamanyi gye tuvudde gwe omuntu n'atandika abeere mukwano gwange guli mukwano gwange tobeera mukwano gw'abaana bange mbeeko wenkoma ekyo nkitegedde naye nga akati tuddeyo Haji ababuulirira Haji atubuulirira ayogera ebigambo Haji si mwogezi enfofoolo naye ayogera mpola baana bange ennaku yamutuuka ku ensi eno njiyize abantu bazibu omukazi oyo n'akaabamu nebyengenge ne bijja aba akyakaaba time go nabutunuulira bwati kyakiri RP anti wali twageze gava VIP ombaleke nabwo agikakkana
oli munene wano n'atunyumiza anti wali wachachi bajja ne bayisaamu eggaali mugire anti baba banoonya kantu bakuteeka ku pressure kaakati Haji n'amanyiza nga atugambye nti ku Monday tujja mu kkooti naye balooya bange tebannajja naye baleka bagenzeeyo jjukira balooya bajja ne bakubriefingamu katono kubanga kati mwagenzeeyo kawungeezi naye kakati naye leero bayinza okugenda ekisoboka kuba bo balooya babakkiriza bona bye baagalira kasoba nga olina kaadi yaki yabalooya leka bagenzeeyo katulinda ku Monday kikivaayo naye nga twamulese mu mbeera nnyungi mu mpale ey'ekinu mu yunifoomu ye ekirevu tebakikkiriza kukirevu akirina akirina kyonna kirimu nenvi kirevu kyakirina Sekawumalu ye ate embeera gy'alimu Sekawumalu bambi alinga kaana nkugambye alinga emba ziraga nti mukulu naye nga bwozi ng'omulengeredde wala naye kati omusembere omulaba nti musajja mukulu myaka 5 katopiike kwe kali kabulaaka naye teyejjusa engeri gyakwatakwatanga mu bukazikazi nabwe kibyonna yagamba teyakwata bamulwanyisa yayagala bujulizi obulaga mbu yakwata ate kati bamuteekako nankandi balina engeri gye babayita balooja babasiba bagamba nti oyolooja oba baba babanja balooja ne balina engeri gye babayitamu ababasibe be batawa budde bbanga lyakugenda mu kooti bamugamba nga 3 ye buli nga 3 alina okweteekateeka bwe ziyitawo alina n'okumala emyaka 3 era namulabe talina ssuubi naye waliwo omusirikale awo yabadde awo yamugaa bajja wano ne bavaawo ate obulamu ne bukyuka n'omusangeyo ng'avuga emmotoka nnene yagaggawala afande gy'oli agendi tulye tubakuumidde bannammwe be mwasookayo naye nga ye essuubi tewali Sheekawumalu essuubi tewali yaŋŋambye mbu anoonya wafuna $5,000,000 zimuyamba afune beyiro naye tewali wakuzijja abooluganda bamuvaamu ayina amayumba awe egindi ani agenda okugamutundira kuba ati abantu yagamba mukwano gwe yamusibisa bamutwaleko simanye ettaka liri kati ye byagamba byanyumya naye n'abooluganda bwe bagamba mbu simanya riki yabateeka kwegamba biri awo yakuba embi yakuba z'abanne z'abaganda z'abaana b'abaganda be yakuba omanyi ekitambo kigenda nekibalinnya abo abasajja bakwata abakazi nekibalinnya yakwatako yali yakwatako emabega eyo ng'olina obukakafu segirinya ate olutalo lwava kuki byava ku mwana yakwata omuwala yamukwata ng'agenzeeyo kumusomera dduwa n'agisomera ddala paka wansi nagendayoko nensangayo abaana abawala nga batiribira namufunisa olubuto ate n'agaana okumuyamba era omuwala wamulira nti yankwata bukwasi nali ngenzeeyo nzijanjaba nankwata nanfunisa olubuto yali mwana muto yali mukulu ye tagamba nti no banjuza kintu kyatambula bulungi naye yamufunisa olubuto era yali asirikidde ensonga ono Sheekawumalu butajjanjaba mwana kyekyaleeta obuzibu kakati Seggirinya ate n'akiyingiramu n'alabirira omwana n'agenda Sheekawumalu bamukwata ne bamuteekako poliisi enansana kati bombi bali mu kiseera kizibu ensonga za Sheekawumalu zo zikalubamu era aziyingira yenna yaba amanyi kuba Sheekawumalu ab'eŋŋanda bamuvaamu dda yagamba bamuta n'ate enjogera gyayogera alaga nti n'ab'eŋŋanda tabaagalira ddala alaga nti alina olutalo nate ŋŋamba nagenda oyamba Sheekawumalu mukama yali muyamba era mukama yali muyamba ati yatuuza enniya ate taddamu nakutunda kintu kye bwe baamulyako $4,000,000 mwezi bano ab'obudirisa abajja mbu ne babalaba kitatta bamutunza buli kimu ne pulezidenti yamusonyiwa katono pulezidenti yalina omusonyiwa abiviireko ddala abeere eyo akaaba bagamba mikwano gye gipasita Bujingo bannange kati ate pasita Bujingo wataazikira taamali mirundi kakati ate wanaagendera ku Sheekawumalu ebyo kankubuulire n'eŋŋanda zikwagala olina n'emikwano gyo gikwagala olina baagala alina bayinga kawawa nze nayiga nnyo nze bwe nagenda eruzira emikwano gyankyawa buli kimu ne bankyawa ne banjogerera ebigambo nagenda okuva eruzira nga ndi munaggagga ne bagala bakomewo nga nabayiga dda nze nava ku bantu n'ab'eŋŋanda baana bange mukyala wange full stop sitaatiwo yamanyi bwensula naye nze bwe ŋŋanda nkuyamba njagadde tonteeka ku pressure bw'oba oli mulwadde nkuyamba ate bw'ofa sipakuka osooka kukwatayo kantu nsooka kukola byange nga wanyiiga nnyo nanyiiga nnyo bakola ki nze nanyiiga
nanyinga kati Sekawumalu simanyi oba ayinayo abakyala. Kati Sekawumalu awummule. Simanyi oba ayinayo abakyala be yadedezanga. Iye ayina bangi nnyo. Ozi tebagendayo. Mbano neyo ki. Omukazi akwagala oli. Twamusimbyeyo ku kasente. Mwebale. Kintu atereeza obulamu. Mwamuwaddeyo omutwalo. Sigokka. Twataddemu ssente zaffe. N'atuga agendaga kulyako akacapati. Nange nja kugendayo Sekawumalu bambi mutwalireyo akantu. Sekawumalu yava mu nnaku. Sekawumalu oyo gwolaba yali mubazzi. Nga abajja nga mukola bumalaya asiika waddala. Alanda bulungi nnyo. Buno obutebe bu Johnson Seat. Bumalaya asiika nga watabu. Akubalanda. Kati ne bamusomera muzina tandika okulaba Sekawumalu. Naye kati yayinza n'okufunayo omulimu. Anti kati abasiba okulandalanda ebintu ebyo. Kati kubanga asoma dduwa. Eyo ekyakolerayo. Ate nayagala nnyo eya ssente kati ababasiba balina kati asoma za bwereere. Takyalina nsi yamukuba dda. Baleeta omugaati ng'omuwaako sirayisi bbiri ng'asoma dduwa. Nina mukwano gwange asoma dduwa ya mugaati. Nina mukwano gwange mutabuliki twabeeranga naye. Oyo gwe nagambye gwe twagenda naye mu kwanjula. Nga tatutte ennyama ne tutuuka ekibuga ne tunoonya ennyama nga teriwo naka tugule ebyenda. Kasebe nabifa mu nti. Ye otuka kasogula ekyokulya n'ekyokunywa ye ng'akusomera dduwa. Ne watuguma agendayo. N'amusomera dduwa. Bw'oba osobodde n'omuwa omutwalo watusobodde gula ekyokulya n'ekyokunywa. Ng'atambula nga addayo. Sekawumalu abasibe abasomera dduwa. Kasita omuwa sirayisi y'omu. Nalabe n'abalina lato bafuna lato, lumonde, naye emmere gy'oleese gye bawandiika, sukaali. Kati ani abafumbira emmere? Beefumbira. Abasibe beefumbira. Ziwe nali Luzira nalino anfumbira. Kati kisajja kyavaayo kyafuna ne ssente. Kyakola n'ebidiba by'ebyennyanja awe Wakiso kirinawo eka namba nakirehabilitatinga. Kyali kino ekikuba obuyinja. Ekkomera si yegundi si yenkomera. Kyali kikuba buyinja. Nanyumiza engeri gye bakubangamu obuyinja. Ne mugamba nti nanga nti lwe yasooka okubba mbu yakuba akayinja oluggi ne lugwa mbwabwa buye nalidduka misinde. Banne bayingira nnyumba kwefubutika kujja mu bintu ye yateekako obuteesi. Nanga nti bwentyo bwe nayingira obubbi. Nina mujjayo mu bubbi kati musajja yatereera. So tulinda ku Monday tulabe naye ntisiza muti Hajjat tebagenda kumuta. Tebagenda muta ku Monday. Ne kino abakazi nga Zuulah tubayigemu ki? Si buli mukazi akusekera nkugambye nti naaba akwagala. Yigamu enjagala y'abakazi. Omukazi yeenyiizanyiiza netondera simanya mpeerezaayo apukiipu. Kakati olwalo birthday yange muveeko. Oyo aba anoonya byanfuna. Senyiga nnuma nnyo. Simanyi olwalo ekifuba. Ye buli lwayogera bizibu. Renti bangoba. Bizinensi yange njagala gyongeramu. Oyo manya wa ssente. Mute. Ennyumba yange teyaggwa. Badde njagala onyambeko tugimalirize. Mute. Naye kasita owulira ekikazi nga kigaa munnange nze sikwagalako ssente. Nkubira ku kasimu oli ludda wa. Oli mwavu. Kankuweerezeeyo omutwalo. Wakwagala. Naye oyo buli ddakiika nga alina obwetaavu muveeko naawe. Abanaku. Mukazi abanaku. Baana nga bakeera ku Facebook okwo ne bakuula abasajja. Abeera oko anoonya. Tebasaba nnyingi. Mutwalo wafuna abantu 10 emitwalo 10. Nafiiriddwa mbadde njagala ompeerezeeyo omutwalo. Ngenda okuziika. Obula omubuuza nze yamusse. Omutwalo nti nawe otya okuswala. Ewaffe wakaziika bameka. Anti omutwalo otya okuswala. Nina gwe nagamba nti yali agamba nti mwami kozi mpeerezaayo omutwalo nteekeko data munnange ndi nemuga nti essimu eyo gitunde. Nyunyuta data. Afune kabiri iti. Kubanga data tomusobola. Kakati bwe nakuteerako omutwalo naggwako n'okola otya. Nemuga nti gitunde. Kankwanguyize sijja kuweereza data osobole gitunda amangu. Afunemu ne kasente. Agitunde. Bw'amala ogitunda aguleyo akatonotono asigazeewo n'akasente aleme kusabiriza. Bannange abaana bali okubasabiriza. Bakusaba. Ziki kyanzija ne ku Facebook. Wavaako. Naviirayo ddala. Ngendeyo bwali omukulaba abantu babuvunaanyizibwa. Kusomaasomako. Najje kasita akusindikira friend request ekiddako mpeerezaayo ku data. Waliwo yamummanjanga. Wansuubiza data wange. Saate namumusuubiza. Wannimba namuga nti nakulimba omanyi. Nakulimba omanyi. Nze abaana bange balemu okunywa kati gwe lwaki oyogera nabo bava out of the blue. Kati emikwano giri ku Facebook. Obeera kuli ng'odedeza. Sidedeza. Naye munyumya. Munyumya ki? Akunyumiza n'omuga nti oli wawa nti ndi weebukuya munnange mwami kwezi akalulu banaye nkakulike konze nakayita munaye nkyali mulamu. Ng'akoleko olwo olusooka. Olwo akubala akutega ekijinji. Ye bali ku munnange nafiiriddwa.
munaye nga kitalo nnyo naye munanga ezintwala ziganye kakati nga bwe ziganye bakubira essimu bagambe nti banange toyimiridde bulungi naye baagaliza ekisa teweeteeka ku bunkenge teweeteeka ku stress kati wenakuwe zigenda ate zinazza abaana babise bantu abo abise bantu naye mukama atuwadde ekisa ffe tuvudde ku mpagala katulinde ku mande tulabe waje bigenda okubeera nga biggwera ki tetubasiibula gundi Sheeka Umaru oyo nasooka omulaba nga ndi ku top radio ng'alina akazigo kapangisa awo nga tanatuuka nga wakava ku kyennabweru ne tutandika mpola mpola muzimba nantwala mu kaluumu mwe yali asomera dduwa nga kalimu n'obusuukasuuka bwe yatimbatimbamu nenga nti ono anaakola neŋŋamba nti kale neŋŋenda ku biiti ng'akusomera ku dduwa nze nga tansobera nga ŋŋamba bugambi nti anaakola ati nga ndaba ali mu mbeera mbi kakati nengenda ku biiti naye naddamu n'aŋŋamba kwezi jangu nyambe emugaleka n'akazigo tekajja kusoma dduwa omuntu okujja wa n'asomera era okuddamu okumulaba nga asituse sewo ng'alina gwakubi nga asituse Sheeka Umaru oyo nga wange era ngatta ente n'agaba dduwa nga ffe tubeerawo nga agaba olwa nankani nga ffe tugaba ennyama tasala nte nga kwezi sinnatuuka nze kyenva mwagala Sheeka Umaru wakubadde abanga oluusi afunye ebizibu era nja kufuna akadde ŋŋendeyo bantu mutwalireyo akantu ate nga wasembayo kumulanga nzingasembayo kumulanga ku Baba TV n'omugenzi Tamale yali akomyewoko nga yekomawo TV endala yetasobola n'afunayo TV eya layisi eya Baba nemulangalangako bambi ate nga nange bwe ntya abantu okuŋŋamba nti olanga omuntu ajja otukola obubi naye yali akola atya okusinziira ku ate nze yali ansomedde ku dduwa ziti yansomera ku dduwa nze ebyo nabiganda twagala dduwa nebyokunsabira ebyabasumba nze kwezi nesabira nzekka abasumba bakutamira ddala n'abasomebyantama nze kwezi yeekaalu ya Mukama erimu nze munda bwe mba njagala okugenda okukuŋŋaana ndi wa Church of Uganda Anglicani nga ŋŋenda nsaba nga nvaayo nga mpayo ekimu eky'ekkumi nga ntambula ate okiwaayo yagaddi tewali ankaka kati ndi musanyufu nnyo olw'embeera gye mpitamu neesabira otuta tw'abaana ntufuna akamere nkalya kakati ate lwaki ŋŋenda ewagundi anzibe tewali agenda ku njagala osiibule n'enkuba esuso tubaza okubeera kibadde mutambula naffe naye nga tubadde tutambula eri bannaffe aba Victoria University basanga wali ku Jinja Road November intake ekyagenda mu maaso gwe naye agala okubeera nti weeyongerayo mwami Kwezi agenda soma agenda kuyingira ssaawa yonna ogenda kusoma ki ku university azenakowa okusoma ndeka abaana basomye balina zi masters ate nange era nsome tolinayo batoto buli kintu kikolere mu kiseera kyakyo ngenda kutwala abaana ngenda bamuwa ogenda batwala wa Dr. Mugaku ku Victoria University basome naye nze bagenda kusoma kikosi zonna ati gyeziri balina ya pharmacy journalism and mass communication business administration ali mu bigezo bya senior 6 akola BCM oyo mwagaza bwa dokita bwana batagenze mu bwa dokita yagala asoma obusomesa ng'asomesa sciences ate wali ku Victoria kyaddala ninawo sente mpitirivu kyaddala nnyo kaakati oyo gwe nnina ninaye wa senior 5 akola literature entrepreneurship n'ebirala kati naye ba senior 4 babiri abatudde senior ate kati wowe toyagala beeyongereyo obatwala ate walire bafunda certificate myaka ebiri abaana abange bagezi sinza butagala beeyongereyo naawereka bajja kusomerayo naye nga bagenda ku degree naye nze nawunzika nze sikyasoma okujja nga nasigala kusoma mawulire na bitabo abaana mubatwale ku Victoria University babe nga basoma bali awo ku Jinja Road Dr. Muganga tukutumbiddeko nnyo mu ngeri enjalo okubeera nti oyagala abantu baserebu bonna nti gye basomera Victoria University yazze kulema basomesa ne mu Luganda bo buli wamu balina abazungu basomera wali abasinga anti mbuuza basomerako mu Luganda nga lectures mu Luganda baserebu abo babakola batya babayiiya babatetenkanya teri kigaana musobe bulungi mweraba